Ebyomu mirembe ekyokubiri essula 26 okutuuka ku ya 30. Awo abantu bonna Abayuda ne baddira Uziya eyali yakamaze emyaka 16 ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe Amaziya. N'azimba Erosi n'akizaayo eri Yuda, kabaka ng'amaze okwebakira wamu ne bajjajjaabe. Uziya yali yakamaze emyaka 16 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 52 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yekiriya ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Amaziya bye yakola. Ne yeesimba okunoonya Katonda mu nnaku za Zekkaliya eyalina okutegeera mu kwolesebwa kwa Katonda, era ebiro ebyo byonna lwe yanoonyanga Mukama, Katonda n'amulabyanga omukisa. Awo n'attabaala n'alwana n'Abafirisuuti, n'amenyera ddala bbugwe wa Gaasi ne bbugwe wa Yebune ne bbugwe wa Asudodi, n'azimba ebibuga mu nsi ya Asudodi ne mu Bafirisuuti. Katonda n'amuyambanga ng'alwana n'Abafirisuuti n'Abawalabu abaabeeranga mu Gulabaali n'Abamewunimu. Abamoli ne bawanga Uziya ebirabo, erinnya lye ne lyatiikirira n'okutuusa wayingirirwa e Misiri, kubanga yaba n'amaanyi mangi nnyo nnyini. Era nate Uziya n'azimba ebigo mu Yerusaalemi ku luggi olw'oku nsonda ne ku luggi olw'omu kiwonvu ne mu bbugwe we wakyukira n'abinyweza. N'azimba ebigo mu ddungu n'abajja ebidiba bingi, kubanga yalina ebisibo bingi ne mu biwonvu ne mu lusenyu, era yalina abalimi n'abalongoosa emizabbibu ku nsozi ne ku nnimiro engimu, kubanga yayagala nnyo okulima. Era nate Uziya yalina eggye ery'abasajja abalwanyi abaatabaalanga ebibiina n'ebibiina ng'omuwendo gw'okubalibwa kwabwe bwe gwali. Yeyeri omuwandiisi gwe yabala, ne Maseya omwami wansi w'omukono gwa Kananiya omu ku baami ba kabaka. Omuwendo gwonna ogw'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe abasajja ab'amaanyi abazira gwali 26,000, era wansi w'omukono gwabwe ne waba eggye eryayigirizibwa obusiriivu 375 abaalwananga n'obuyinza bungi nnyo okuyambanga kabaka eri abalabe. Uziya n'abategekera eggye lyonna engabo n'amafumu n'enkufiira n'ebizibaawo eby'ebyuma n'emitego n'amayinja ag'okuvuumuula. N'akolera mu Yerusaalemi ebyuma ebyagunjibwa abasajja ab'amagezi okubanga ku bigo ne ku nkomera eby'okulasa obusaale n'amayinja amanene. Erinnya lye ne lyatiikirira wala, kubanga yayambwanga kitalo okutuusa lwe yafuna amaanyi. Naye lwe yafuna amaanyi omutima gwe ne gugulumizibwa n'okukola n'akola eby'obukyamu, n'ayonoona Mukama Katonda we, kubanga yayingira mu yeekaalu ya Mukama okwotereza obubaane ku kyoto eky'obubaane. Azaliya kabona n'ayingira ng'amuvaako ennyuma, era wamu naye bakabona ba Mukama 80 abasajja abazira ne baziyiza Uziya kabaka, ne bamugamba nti si mulimu gwo Uziya okwotereza Mukama obubaane, wabula gwa bakabona batabani ba Alooni abaayawulibwa okwotezanga obubaane. Va mu kiggwa, kubanga oyonoonye, so tekiriba kya kitiibwa kyo okuva eri Mukama Katonda. Awo Uziya n'asunguwala, era yali alina ekyoterezo mu mukono gwe okwoteza obubaane. Awo ng'asunguwalidde bakabona, ebigenge ne bifuutuuka mu kyenyi kye mu maaso g'abakabona mu nnyumba ya Mukama ku mabbali g'ekyoto eky'obubaane. Awo Azaliya kabona omukulu ne bakabona bonna ne bamutunuulira, era laba ebigenge nga bimukutte mu kyenyi, ne banguwa okumusindiikiriza okuvaamu. Weewaawo ye yennyini n'ayanguwa okuvaamu kubanga Mukama amulwazizza. Uziya kabaka n'abanga omugenge okutuusa ku lunaku kwe yafiira, n'abeeranga mu nnyumba eyayawulibwanga mugenge, kubanga yaggyibwa mu nnyumba ya Mukama. Yosamu mutabani we n'abanga mukulu w'ennyumba ya kabaka, ng'alamula abantu ab'omu nsi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Uziya ebyasooka n'ebyamalirwako, Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi yabiwandiika. Awo Uziya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika wamu ne bajjajjaabe mu kibuga eky'okuziikangamu eky'abassekabaka, kubanga baayogera nti mugenge. Yosamu mutabani we n'amuddirira mu bigere. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 27.
Yosamu yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Yerusi muwala wa Zadoki. N'akola ng'ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, nga byonna bwe byali kitaawe Uziya bye yakolanga, era naye teyayingiranga mu yeekaalu ya Mukama. Abantu ne beeyongeranga okukola eby'obukyamu. N'azimba oluggi olwa waggulu olw'omu nnyumba ya Mukama, n'azimba bingi ku bbugwe wa Oferi, era n'azimba ebibuga mu nsi ey'ensozi eya Yuda, ne mu kibira n'azimbamu enkomera n'ebigo. Era n'alwana ne kabaka w'abaana ba Amoni n'abawangula. Abaana ba Amoni ne bamuwa mu mwaka ogwo ffeeza talanta 10, n'eŋŋaano ebigero 10 ne sayiri 10. Era ebyenkana n'ebyo abaana ba Amoni ne bamusasula mu mwaka ogwokubiri ne mu gwokusatu. Awo Yosamu n'afuuka ow'amaanyi kubanga yateekateeka amakubo ge mu maaso ga Mukama Katonda we. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosamu n'entalo ze zonna n'amakubo ge, laba, byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Isirayiri ne Yuda. Yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi. Yosamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Akazi mutabani we n'amuddirira mu bigere. Ebyomumirembe ekyokubiri Essula 28. Akazi yali yakamaze emyaka 20 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi, n'atakola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga Dawudi kitaawe, naye n'atambulira mu makubo ga bassekabaka ba Isirayiri, era n'akolera Babaali ebifaananyi ebisaanuuse, era nate n'ayotereza ng'obubaane mu kiwonvu kya mutabani wa Kinomu, n'ayokera abaana be mu muliro ng'emizizo gy'amawanga bwe gyali. Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri, n'aweerangayo n'ayotereza ng'obubaane ku bifo ebigulumivu, ne ku nsozi ne wansi wa buli muti omubisi. Mukama Katonda we kyeyava amugabula mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli, ne bamukuba ne batwala ku babe ekibiina kinene eky'abasibe, ne babaleeta e Damasiko. Era n'agabulwa mu mukono gwa kabaka wa Isirayiri, n'amukuba olutta lunene, kubanga Peeka mutabani wa Lemaliya yatta mu Yuda ku lunaku lumu kasirivu mu 200, bonna basajja bazira, kubanga baali balese Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Zikuli omusajja ow'amaanyi owa Efulayimu n'atta Maseya mutabani wa kabaka, ne Azulika musaabakaaki, ne Erukaana eyaddirira kabaka. Abaana ba Isirayiri ne batwala nga basibe ku baganda baabwe obusirivu 2, abakazi, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, era ne babaggyako omunyago mungi, ne baleeta omunyago e Samaliya. Naye nnabbi wa Mukama yali eyo erinnya lye Odedi, naye n'afuluma okusisinkana eggye eryajja e Samaliya, n'abagamba nti, laba, kubanga Mukama Katonda wa bajjajjammwe yasunguwalira Yuda, kyavudde abagabula mu mukono gwammwe, era mubasizza obusungu obutuuse mu ggulu. Ne kaakano mwagala okufuga abaana ba Yuda ne Yerusaalemi okuba gye muli abaddu n'abazaana. Naye nammwe temuliiko byonoono byammwe mmwe bye mwayonoona Mukama Katonda wammwe. Kale nno mumpulire, muzzeeyo abasibe be muwambye ku baganda bammwe, kubanga ekiruyi ekikambwe ekya Mukama kibaliko. Awo abamu ku mitwe gy'abaana ba Efulayimu, Azaliya mutabani wa Yokanaani, Berakiya mutabani wa Mesiremosi, ne Yekizukiya mutabani wa Salumu, ne Amasa mutabani wa Kadalayi, ne bayimirira okuziyiza abo abaava mu ntalo, ne babagamba nti temuyingizanga wano abasibe, kubanga mwagala ekyo ekirituleetako ekyonoono eri Mukama, okwongera ku bibi byaffe ne ku kwonoona kwaffe. Kubanga okwonoona kwaffe kunene, era waliwo ekiruyi ekikambwe eri Isirayiri. Awo abasajja abakutte ebyokulwanyisa ne baleka abasibe n'omunyago mu maaso g'abakulu n'ekibiina kyonna. Abasajja abaatuddwa amannya gaabwe ne bagolokoka ne baddira abasibe, ne bambaza omunyago abo bonna mu bo abali obwereere mu bo n'omunyago, ne babawa engoye n'engatto, ne babaliisa, ne babanywesa, ne babasiiga amafuta, ne basitulira ku ndogoyi bonna ku bo abanafu, ne babatuusa e Yeriko, ekibuga eky'enkindu eri baganda baabwe.
awo ne balyoka baddayo e Samaliya. Mu biro ebyo kabaka Akazi n'atumira bakabaka b'e Bwasuli okumuyamba kubanga Abayedomu baali bazze olwokubiri ne bakuba Yuda ne banyaga abasibe. Era n'Abafirisuuti ne batabaala ebibuga eby'omu nsenyi n'eby'omu bukiika obwa ddyo obwa Yuda ne bamenya Besusemesi ne Ayalooni ne Gederoosi ne Sooko n'ebibuga byako ne Timuna n'ebibuga byako, Gimuzo nakyo n'ebibuga byakyo, ne babeera ng'omwo kubanga Mukama yatoowaza Yuda olwa Akazi kabaka wa Isirayiri, kubanga yali akoze eby'ekyejjo mu Yuda n'ayonoona nnyo Mukama. Awo Tirugasu-Piruneseri kabaka w'e Bwasuli n'ajja gy'ali n'amweraliikiriza, naye n'atamuwa maanyi kubanga Akazi yaggya ekitundu ky'ebintu mu nnyumba ya Mukama ne mu nnyumba ya kabaka n'ey'abakulu n'akiwa kabaka w'e Bwasuli, naye ne kitamuyamba. Ne mu kiseera mwe yalabira ennaku ne yeeyongera nate okusobya Mukama oyo kabaka Akazi, kubanga yawaayo ssaddaaka eri bakatonda b'e Damasiko abaamukuba. N'ayogera nti kubanga bakatonda b'abakabaka w'e Busuuli baabayamba, kyenava mpaayo ssaddaaka eri bo bannyambe. Naye ne bamuzikiriza ne Isirayiri yenna. Akazi n'akuŋŋaanya ebintu ebyo mu nnyumba ya Katonda, n'atematema ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda, n'aggalawo enzigi z'ennyumba ya Mukama, ne yeekolera ebyoto mu Yerusaalemi mu buli kafo ne mu buli kibuga kya Yuda kinnakimu, n'akolamu ebifo ebigulumivu okwotereza obubaane bakatonda abalala, n'asunguwaza Mukama Katonda wa bajjajjaabe. Era ebikolwa bye ebirala byonna n'amakubo ge gonna ebyasooka n'ebyamalirwako, laba byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Akazi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu kibuga mu Yerusaalemi kubanga tebaamuyingiza mu masiro g'abassekabaka ba Isirayiri. Keezeekiya mutabani we n'amuddirira mu bigere. Eby'omu Mirembe ekyokubiri Essula 29. Keezeekiya yatanula okufuga nga yakamaze emyaka 25, n'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Abiya muwala wa Zekkaliya. N'akolanga ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali Dawudi kitaawe bye yakolanga. Mu mwaka ogw'olubereberye ogw'okufuga kwe mu mwezi ogw'olubereberye, n'aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama n'aziddaabiriza, n'ayingiza bakabona n'Abaleevi, n'abakuŋŋaanyiza mu kifo ekigazi ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'abagamba nti mumpulire mmwe Abaleevi, kaakano mutukuze n'ennyumba ya Mukama Katonda wa bajjajjammwe, muggyemu ebyobuwangwa mu kifo ekitukuvu. Kubanga bajjajjaffe baasobyanga ne bakolanga ebyali mu maaso ga Mukama Katonda waffe ebibi, ne bamuleka ne bakyusa amaaso gaabwe okuva eri ekifo Mukama mw'abeera, ne bakikuba amabega gaabwe. Era ne baggalawo enzigi z'ekisasi, ne bazikiza ettabaaza, so tebootezanga bubaane newankubadde okuweerayo ebiweebwayo ebyokebwa mu kifo ekitukuvu eri Mukama Katonda wa Isirayiri. Obusungu bwa Mukama kyebwava bubuubuuka ku Yuda ne Yerusaalemi, era abawaddeyo okubayuganya eruuyi n'eruuyi, okusamaalirirwa n'okusozebwa nga bwe mulaba n'amaaso gammwe. Kubanga laba bakitaffe bagwa n'ekitala, ne batabani baffe ne bawala baffe ne bakazi baffe kyebava babeera mu busibe. Era kiri mu mutima gwange okulagaana endagaano ne Mukama Katonda wa Isirayiri, ekiruyi kye ekikambwe kikyuke kituveeko. Baana bange, temutenguwa nno, kubanga Mukama abalonze okuyimiriranga mu maaso ge okumuweerezanga, era mubeerenga abaweereza be, mwotezenga obubaane. Awo Abaleevi ne balyoka bagolokoka, Makasi mutabani wa Amasayi ne Yoweri mutabani wa Azaliya, ab'okubaana b'Abakokasi n'ab'okubaana ba Merali, Kiisi mutabani wa Abudi ne Azaliya mutabani wa Yekaleri, n'ab'okuba Gerusoni, Yowa mutabani wa Zima ne Edeni mutabani wa Yowa, ne Azaliya mutabani wa Yekalereri, n'ab'okuba Gerusoni, Yowa mutabani wa Zima ne Edeni mutabani wa Yowa, n'ab'okubaana ba Erizafani, Simuli ne Yeweri, n'ab'okubaana ba Asafu, Zekkaliya ne Mataniya, n'ab'okubaana ba Kemani, Yekyeri ne Simeeyi, n'ab'okubaana ba Yedusuni, Semaaya ne Wuziyeri, ne bakuŋŋaanya baganda baabwe ne beetukuza ne bayingira ng'ekiragiro kya kabaka bwe kyali olw'ekigambo kya Mukama
okulongoosa ennyumba ya Mukama. Bakabona ne bayingira mu luuyi olw'omunda olw'ennyumba ya Mukama okugirongoosa, ne baggyamu ebyobuwangwa byonna bye baalaba mu yeekaalu ya Mukama, ne babireeta mu luggya olw'ennyumba ya Mukama. Abaleevi ne baddirira okubifulumya ebweru eri akagga Kiduloni, era ne basookera ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye okutukuza, ne ku lunaku olw'omwezi olw'omunaana ne batuuka ku kisasi kya Mukama, ne batukuza ennyumba ya Mukama mu nnaku 8, ne ku lunaku olw'16 olw'omwezi ogw'olubereberye ne bamalira ddala. Awo ne balyoka bayingira eri Keezeekiya kabaka munda w'eriyumba, ne boogera nti tumaze okulongoosa ennyumba ya Mukama yonna, n'ekyoto ekiweerwako ebiweebwayo ebyokebwa, n'ebintu byakyo byonna, n'emmeeza ey'emigaati egy'okulaga, n'ebintu byayo byonna. Era nate ebintu byonna kabaka Akazi bye yasuula bwe yayonoona nga yafuga, tubitegese ne tubitukuza, era laba biri mu maaso g'ekyoto kya Mukama. Awo Keezeekiya kabaka n'agolokoka mu makya, n'akuŋŋaanya abakulu b'ekibuga, n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama. Ne baleeta ente 7 n'endiga ennume 7 n'abaana b'endiga 7 n'embuzi ennume 7 okuba ekiweebwayo olw'ekibi, olwa kabaka n'olw'ekiggwa n'olwa Yuda. N'alagira bakabona batabani ba Alooni okubiweerayo ku kyoto kya Mukama. Awo ne batta ente, bakabona ne batoola omusaayi ne bagumansira ku kyoto, ne batta embuzi ennume ne bamansira omusaayi ku kyoto, ne batta n'abaana b'endiga ne bamansira omusaayi ku kyoto, ne basembeza embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi mu maaso ga kabaka n'ekibiina, ne baziteekako emikono. Bakabona ne bazitta ne bawaayo ekiweebwayo olw'ekibi n'omusaayi gwazo ku kyoto okutangirira Isirayiri yenna, kubanga kabaka yalagira okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo olw'ekibi olwa Isirayiri yenna. N'ateeka Abaleevi mu nnyumba ya Mukama nga balina ebitasa n'entongooli n'ennanga, ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali, n'ekya Gadi omulabi wa kabaka, n'ekya Nasani ennabbi, kubanga ekiragiro kyava eri Mukama mu bannabbi be. Abaleevi ne bayimirira nga balina ebintu bya Dawudi, ne bakabona nga balina amakondeere. Keezeekiya n'alagira okuweerayo ekiweebwayo ekyokebwa ku kyoto. Awo ekiweebwayo ekyokebwa bwe kyatanula okuweebwayo, era n'oluyimba lwa Mukama ne lutanula, n'amakondeere wamu n'ebintu bya Dawudi kabaka wa Isirayiri. Awo ekibiina kyonna ne basinza, abayimbi ne bayimba, n'abafuuwa amakondeere ne bafuuwa. Ebyo byonna ne byeyongera okubaawo okutuusa ekiweebwayo ekyokebwa lwe kyaggwaawo. Awo bwe baamalira ddala okuwaayo, kabaka ne bonna abaali awamu naye ne bavuunama ne basinza. Era nate Keezeekiya kabaka n'abakulu ne balagira Abaleevi okuyimba okutendereza Mukama mu bigambo bya Dawudi n'ebya Asafu omulabi. Ne bayimba okutendereza n'essanyu, ne beekoteka emitwe gyabwe ne basinza. Awo Keezeekiya n'addamu n'ayogera nti, kaakano nga mwewonze eri Mukama, musembere muleete ssaddaaka n'ebiweebwayo okwebaliza mu nnyumba ya Mukama. Ekibiina ne bayingiza ssaddaaka n'ebiweebwayo okwebaza, ne bonna abaalina omutima ogwagala ne baleeta ebiweebwayo ebyokebwa. N'omuwendo gw'ebiweebwayo ebyokebwa ekibiina bye baaleeta gwali ente 7, endiga ennume 100, n'abaana b'endiga 200. Ebyo byonna byali bya kiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. N'ebintu ebyawongebwa byali ente 600 n'endiga 3000. Naye bakabona ne bayinga obutono ne batayinza kubaaga ebiweebwayo ebyokebwa byonna. Baganda baabwe Abaleevi kyebava babayamba okutuusa omulimu lwe gwaggwaawo, era okutuusa bakabona lwe baamala okwetukuza. Kubanga Abaleevi baasinga bakabona okuba n'omutima omugolokofu okwetukuza, era n'ebiweebwayo ebyokebwa byali bingi nnyo, n'amasava g'ebiweebwayo olw'emirembe, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebya buli kiweebwayo ekyokebwa. Awo okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama ne kuteekebwateekebwa bwe kutyo. Awo Keezeekiya n'asanyuka n'abantu bonna olw'ekyo Katonda kye yategekera abantu, kubanga ekigambo ekyo baakikolera awo mangu ago.
Ebyomu Mirembe ekyokubiri essula 30. Awo Keezeekiya n'atumira Isirayiri yonna ne Yuda era n'awandiikira ebbaluwa Efulayimu ne Manase bajje mu nnyumba ya Mukama mu Yerusaalemi okukwata okuyitako eri Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga kabaka yali ateesezza ne bakulu be n'ekibiina kyonna ekyali mu Yerusaalemi okukwatira okuyitako mu mwezi ogwokubiri, kubanga tebaayinza kukukwatira mu biro ebyo, kubanga bakabona baali tebannaba kwetukuza abangi ab'okumala, so n'abantu nga tebannakuŋŋaanira e Yerusaalemi. Ekigambo ekyo ne kiba kirungi mu maaso ga kabaka n'ekibiina kyonna. Awo ne bassaawo etteeka okulangira okubuna Isirayiri yenna okuva e Beeruseba okutuuka e Ddaani bajje okukwata okuyitako eri Mukama Katonda wa Isirayiri e Yerusaalemi, kubanga tebaakukwatanga abangi ennyo bwe batyo nga bwe kyawandiikibwa. Awo ababaka ne bagenda nga balina ebbaluwa ezava eri kabaka n'abakulu be okubuna Isirayiri yonna ne Yuda, era ng'ekiragiro kya kabaka bwe kyali nti mmwe abaana ba Isirayiri mukyukire nate Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri akomewo eri ekitundu kyammwe ekifisseewo ekiwonye mu mukono gw'abakabaka b'e Bwasuli, so temufaanana bajjajjammwe ne baganda bammwe abaasobyanga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'okuwaayo n'abawaayo eri okuzikirira nga bwe mulaba. Kale mmwe temuba ba nsingo nkakanyavu nga bajjajjammwe bwe baali, naye mweweeyo eri Mukama muyingire mu kiggwa kye kye yatukuza emirembe gyonna, muweereze Mukama Katonda wammwe, ekiruyi kye ekikambwe kikyuke kibaveeko. Kubanga bwe munnakyukira nate Mukama, baganda bammwe n'abaana bammwe baliraba okusasirwa mu maaso gaabo abaabatwala nga basibe ne bakomawo mu nsi eno, kubanga Mukama Katonda wammwe wa kisa, asasira, so taakyusenga amaaso ge okubavaako mmwe bwe munnaddanga gy'ali. Awo ababaka ne bayita mu nsi ya Efulayimu n'eya Manase nga babuna ebibuga ne batuuka e Zebbulooni, naye ne babasekerera nnyo ne babadduulira. Era naye abamu ku Aseri ne Manase ne Zebbulooni ne beetowaza ne bajja e Yerusaalemi. Era ne mu Yuda ne muba omukono gwa Katonda okubawa omutima gumu n'okukola ekiragiro kya kabaka n'eky'abakulu olw'ekigambo kya Mukama. Awo abantu bangi ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi okukwata embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa mu mwezi ogwokubiri, ekibiina kinene nnyo nnyini. Ne bagolokoka ne baggyawo ebyoto ebyali mu Yerusaalemi, n'ebyoto byonna eby'obubaane ne babiggyawo ne babisuula mu kagga Kidulooni. Awo ne balyoka batta okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogwokubiri, bakabona n'Abaleevi ne bakwatibwa ensonyi, ne beetukuza ne baleeta ebiweebwayo ebyokebwa mu nnyumba ya Mukama. Ne bayimirira mu kifo kyabwe nga bwe baalagirwa ng'amateeka bwe gaali aga Musa omusajja wa Katonda. Bakabona ne bamansira omusaayi gwe baatoola mu mukono gw'Abaleevi, kubanga mu kibiina mwalimu bangi abeetukuzizza. Abaleevi kyebava balagirwa omulimu ogw'okutta okuyitako olwa buli muntu atali mulongoofu okubatukuza eri Mukama, kubanga ku bantu bangi nnyo nnyini, bangi ku Efulayimu ne Manase, Isakaali ne Zebbulooni baali tebeetukuzizza, naye ne bamala galya okuyitako, naye si nga bwe kyawandiikibwa, kubanga Keezeekiya yali abasabidde ng'ayogera nti Mukama ow'ekisa asonyiwe buli muntu asimba omutima gwe okunoonya Katonda Mukama, Katonda wa bajjajjaabe, newankubadde nga talongoosebwa ng'okunaazibwa okw'omu kigo bwe kuli. Awo Mukama n'awulira Keezeekiya n'awonya abantu. Abaana ba Isirayiri abaali bali awo e Yerusaalemi ne bakwatira embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa ennaku 7 n'essanyu lingi. Abaleevi ne bakabona ne batendereza Mukama buli lunaku nga bayimba n'ebintu ebivuga ennyo eri Mukama. Keezeekiya n'ayogera ebigambo eby'okusanyusa n'Abaleevi bonna abaalina amagezi mu kuweereza Mukama. Awo ne baliira ennaku 7 okumala embaga nga bawaayo ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe era nga baatulira Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Awo ekibiina kyonna ne bateesa ebigambo okukwata ennaku 7 endala, ne bakwata ennaku 7 endala n'essanyu, kubanga Keezeekiya kabaka wa Yuda n'awa ekibiina okuba ebiweebwayo ente 1000 n'endiga 7, n'abakulu ne bawa ekibiina ente 1000 n'endiga 1000, ne bakabona bangi nnyo ne beetukuza.
ekibiina kyonna ekya Yuda wamu ne bakabona n'Abaleevi n'ekibiina kyonna ekyava mu Isirayiri n'abagenyi abava mu nsi ya Isirayiri n'abatuula mu Yuda ne basanyuka. Awo ne waba essanyu lingi mu Yerusaalemi, kubanga okuva mu biro bya Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri tewaabangawo ebifaanana ebyo mu Yerusaalemi. Awo bakabona Abaleevi ne bagolokoka ne basabira abantu omukisa. Eddoboozi lyabwe ne liwulirwa, okusaba kwabwe ne kulinnya mu kifo ekitukuvu mw'abeera mu ggulu.